abalungi abaagalwa mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno Kukola nga Mukasa Benze ntereddewo okugibatuusaako. Jjukira nti pulogulaamu eno etuteerwamu ensimbi bannaffe aba UPA nga bano nno obukugu bwabwe buli mu kulunda mbuzi ez'enjawulo ate era ez'amagoba. Bakugamba nti bw'otuuka we bali basobola bulungi nnyo okukusomesa okulunda embuzi ez'amagoba, engeri gy'osobola ozirabiriramu wamu n'endiisa yaazo. Ate era basobola okukuyigiriza engeri gy'oyinza okwetandikirawo faamu yo naawe ne weenogera ku nsimbi. So nga ate ggwe atalinawo olundira, bakugamba nti osobola okukwatagana nabo ne bakulundira embuzi zo n'otandika okufuna ssente. Myezi 6 ng'otandise okulunda oba otandise okulaba ku magoba ag'ensimbi zo. Bano nno bakugambye nti basangibwawo ku Lubaga Road okuliraana ku nkulungo ya Ssaabasajja Kabaka, era bw'obaba nga tebali awo n'ennagundi n'ennaluvule awo wenyenyini ku stage y'ennaluvule oba osobola okubatuukako ne babeera nga bakuyigiriza byonna. Bw'oba oyagadde banoonyeeko ku ssimu zaabwe. Olwaliro nno tukomyewo, tuli mu kibuga wakati. Mujjukire nti twalaga ku mukulu eyatukolera obutebe ng'abukola mu maliba ag'enjawulo n'ebintu ebirala eby'amaliba. Ne tumugamba nti tujja kudda ate era atwongereyo n'ebintu ebirala. Olwaliro tukomyewo nga twagala tulabe kiki ekirala kyayinza okutukolerayo. Gwe weeteeketeeke bwetesiteesi ate tojjaawo maaso, katudde gy'ali atubulire binaasoboka era ne byanasobola okutukolera leero. Ssebo nsanyusa okukusanga. Nange nsanyusa nnyo okubalaba okafeero. Addamu abantu obabulire ku mannya bayinza obutagajjukira. Amannya ganze Saalongo Kalungi Ahmada nga nkolera ku National Theatre wano mu Kalicho Village Craft Center nga nkolagana na byamaliba. Nakuguka mu byamaliba maze ebbanga ddene nnyo nga kola buli kintu kyonna ekikwatagana n'eddiba. Kati ku mulundi guno tugenda kukola kapeti, ngenda kubalaga engeri gye tukolamu ekiwempe ekiva mu maliba. Ekiwempe ekiva mu maliba. Ekisooka era otujjukize maliba kika kigwokoleramu. Nze nasalawo ne ŋŋamba nti nja kukozesa amaliba agaffe aga Uganda kubanga twali goonooneka ng'abantu tebamanyi kyagakolamu. Ne ŋŋamba nze kankole ki kanyiikirira ago n'abantu nga bagazisa ebintu ebyo naye kati balaba ebintu ebivaamu nga birungi era babyettanira kati. Kakati ogenda kukola kiwempe. Bw'oba okola ekiwempe otandikira wa? Otandika naki? Kati bwemba ngenda okukola ekiwempe ekisooka nina olupimo lwakyo. Olupimo olwo lwenkwata nina okuba n'eddiba. Kati nentandika okupima. Ogambye olupimo naye nkulaba okuŋŋaanya buntu bubajjo bujja mu biveera. Kati okwo kutereka ng'era omuntu omukulu ndi ekintu kyo buli kyoba oyagala okitereka bulungi. Buveera obwo wentereka ebintu byange bye bisobola okubeera nga biri wamu. Mba n'eddiba kati nemmanya ne sayizi gye ŋŋenda okukola. Kati nenkwata olupimo olwo nempima nenkomola. Lindako nga tonnaba kutuuka kukomola. Ndaba nti okutte akapimo kana akasikweya ate notandika okusaza ne peeni. Lwaki? Ekintu kyonna nti kwegamba kinnyamba nti nkateekako mpima kati ate oluvannyuma peeni eri yennyamba okulekawo akasaze mwe naayita nga nsala. Bw'omanze okupima nenkulaba nga ate okutte peeni ng'olinganga afumita olwoba oli ku ki? Kati olwo mba era maakinga butuli mwe naayita nga nkubamu nga mbotola. Luno olupimo lwedde lubaamu obutuli. Mwe nina okuyisa peeni ne kimpa amabanga g'obutuli nga bwenkana. Otyo kakati bw'omala okuyisaamu peeni kiki ekiba kiddako? Nina ke tuyita panchi akuuma akanyamba okubotolamu obutuli obwo. Obotolamu nga tonnasala bubajjo oba obotolamu ng'omaze kusala? Mala kusala. Kati bwe mala okusala ne mbotolamu obutuli obwo mwe ngenda okuyisa obuguwa.
nga ngatta. Tugende mu maaso. Nsebo kati nensiba kati bwe mmala okubotolamu obutuli nkwata akaliba akaweweevu nenkasalasalamu. Omuntu yandiyagadde okumanya akaliba akaweweevu kaba kaba kambuzi. Kambuzi mbadde ndowooza tubakandibadde nga kakamyu. Kambuzi anti akamyu kaba kampi ate akamyu obuliba bwabwo obwo bwate tubukolamu bed cover. Kati okono ya maliba gabumye tukolamu bed cover. Kati wano oba olyonoonye genda mu maaso. Kakati n'osalasala obuwuzi buwanvu bw'oyisaamu muli n'osiba. Kakati obuwuzi buno ndabye obusala ate nga mbulaba olyanga bukwasaganya ne bunne waabwo obadde oli ku kyoli. Kyembadde ngezaako nti bubeere kati wali mu kutandika okakwasaganya kabeere kawanvu buleme kwawukana eri wansi gy'otandikidde. Kakati tuli ku gundi ku kiwempe kya wansi naye twadde tutandika nalabye ng'olina eddiba ddamba. Eddiba liwapimyepimyemu n'otandika okusalasala. Kati lwaki nsalasala mu obubajjo ate nenfuna n'omulimu gw'okubutunga ate ng'eddiba libadde ddamba bwe ndyalirawo libeera ki? Kakati ate awo ddiba terisobola kunyuma nga kiwempe kino ekiruke. Kati wali nsalasala nga bwe najja nga naawe bwogenda mu lusuku n'oleeta ettooke n'oliwaata so nga ate osobola oddifumba empogola naye oliwaata n'osiba mu lulagala n'onyiga. Kati nange kyembaako ekyo. Kati oyinza okuba ng'oyagala kiwempe kinene. Kati ekiwempe ekinene kikolwa amaliba nga 5. Kati oba oyina kusalasala ate bw'ogagatta go nga malamba tekinyuma. Wegamba wano mu kusalasala n'otunga obubajjo kikuyamba mu okutobeka na buno obuwuzi buno bulabika bulungi nga kijjayo ekintu bw'okiteeka mu ddiro bwoti kinyumisa enju. Kakati bw'omala okutandika okuyungako obwo obuwuzi bw'okoze kikutwalira bbanga ki okuweza ekiwempe era omanya dde nti kiweze? Kakati bupiisipiisi obwo bw'olaba bwembala nemmanya nti njagala kapeti. Kati kapeti esooka ebeera ya buntu 7 obugazi obuwanvu 9 ekasooka. Kati ngena mbala bwente era oli kasitoma bwangamba nti njagala kapeti ngamba yenkana ki. Kati era ne mu ssente bwe zigenda zitambula bwezi obala kabajjo mbala bubajjo buno nti muno 12 muno mu 10 ezo sente bweziti. Obubajjo buno bukuyamba n'okubala akabajjo kaba kenkana ki size ky'omuntu yandiyagadde? Akabajjo kabeera inchi zibeera 7 ku 7 era nakyo kisinziira. Kati mulimu ajja naganjagala kapeti nga ya biba bigundi binene bipanches ereyo nenjipima nemanya oba oluusi nyinza okola ekya fuuti ku fuuti oba ekya half fuuti ku half. Omulala najjanaga nti njagala butono. Kati bw'abanga azze ng'ayagala butono olina kuba mu sayizi kyesemberayo ddala obutono? Nsobola n'okukola obwa inchi 2 ku 2. Awo tekaba katono nnyo. Anti eri ssente era muga nti essente kuba obwo obutawaanya tewali kirema naye kasitoma alina okufuna kyakola kye kyayagala. Ate oluusi bakasitoma be batuwa design zetukola kuba ojja n'oli nakugamba ekintu nga tokirabangako naye olw'okuba amanyi nti obikola ye najja n'ekikye kyayagala era nenga kale kantetenkanye naye sente bweziti. Tikale omuntu yandyagadde okumanya ekintu ekyo okukiruka kiwere okuva mu kukikomola okutuuka we kiggwera kiyinza kukutwalako budde ki? Naku 2
kukola kapeti nga bw'osala osooka n'opima n'omala okupima byonna n'okomola n'omala okukomola byonna n'opima. Kati nze mba mmanyi ti kati buno bumala kapeti gyenjagala kati awo nentandika okusala okukubamu obutuli okuyunga naku 2 kapeti mbanje mazi mitwalo gyange 3 kya mitwalo 3 ekyo akasooka so ekinene mitwalo gyange 3 ng'ogenda onyumisa nju. Kakati era kyenandyagadde okwogera okutujjukiza luli waŋŋamba nti amaliba gano gabaga nti naye ndaba maweweevu nnyo mugakola mutya okubeera amaweweevu? Amaliba ago tugateeka mu ddagala tugalongoosa kubanga kapeti eno tekyetaaga giteeka mu nju neewunya tekyetaaga eddiba bw'oba tebaliteeka mu ddagala bwe liweweera liddayo mu kasukali ak'ensolo kati n'emmese ejja n'erirya. Naye ate eno kapeti eddagala lye tukozesa okutreatinga amaliba emmese eba tekyalirya ate nga terikyavunda kuba kati lino ne bw'olifumba terijja. Naye ate eŋŋoma bw'eba ng'eŋŋoma emaze emyaka 3 mu nju oddayo n'ogifumba n'ogirya. Eddiba n'olifumba n'olirya bye bayita ebikwalo. Sekyuse abantu lidda baterekaga amaliba ago mu nyumba ne bajjayo ne bagira ne banyika ne bafumba. Kati abaana anti kati kyova olabanga n'enjala nnyingi bitwayinanga luli bajjajjaffe baayinanga amagezi amaanyi ebyo babitereka okwenjala ne babijjayo ne babirya. Naye kati enjala bwe kuba kwa njala kuba kwa maluma oluusi mulimu ng'enjala yagudde bawuuta enva bantu twanoganga ebigujju bisunsa ne tufumba entamu bwe ne tuwuuta ne twebaka. Abalungi abatulaba era abatuwuliriza ebigambo byebyo tuli mu maliba naye bakugambye wano nti gano bamaze okugakola nga n'emmese tekyakola ki tekyalirya naye katuwummulemu ate tukomewo. Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe mu pulogulaamu Igokkola. Olwaleero nno tubadde tuli wano nga tukola ekiwempe oba kapeti eky'omuddiiro naye nga kikolebwa okuva mu maliba. Baŋŋambye nti balina ebirala bingi bye bakola wano byenjagala ayongere okutunnyonnyola biki bye bakola era babikola batya. Sebo tukola kuba kakati nze nayiga kukola ngatto naye kati gye buli kintu kyonna ekyeddiba nkikola nkola entebe nkola emmeeza nkola naye nga byonna bitambulira mu maliba agaffe agayo okujjako nnyinza okuntagulako kakati amaliba nga kati nga lino lya musota naye nga lya misota mugijjawa kati emisota tebakkiriza kugitta naye era twali tetuyinza kutuula kati tuddira ente ne tukubako print out eno mu musota kakati print out eno mukola mugikola mutya mufuna katiba ka bulijjo ka screen mutwala mu computer ne lifuluma nga liwedde okuprintinga oba kakati gano gava South Africa kuba wano tetuyina tanale tetuyina byuma bisobola kulongoosa maliba gano ne gano nkola order South Africa ne bagankolera kakati eno goonya yo goonya yennyini kubanga yo goonya teziizibwa kuba bazirunda ate ennyama tugirya kati waliwo ku nyama ya goonya egindi eyo bampitanga waliwo faamu eri okyamira buwama bayitayo katebo kati bakuyita nogajangu obute kakati amaliba gano ogenda basala lwe baba basaze ogendayo n'ofuna amaliba nogira naye gabeeyi ate n'ekirala nti bo tebanatuuka galongoosa kati gantawanyamu nti bwe mbanga guzeeyo ate nina okugaweereza South Africa
bagalongoose kati ogula amaliba ekayabo n'ogateeka ku nnyonyi ne gagenda South Africa kati bwe kyalina okubeera ne kakati nakivaako ne kati gano gava Zimbabwe Zimbabwe bo balina tanners ate n'okulunda balunda naye kati ndaba wano oŋŋambye nti agenti ogeekolerako galina njawulo kyokuba nga tosobola dituusa wano ekisooka eddiba eryagoonya ekyuma olina okuliwoola ennyo okulaba nti ofunamu akantu bwe kati kubanga kalubo naye ffe wano tetuyina byuma ebyo wetukoma ku treatinga gali agaffe naye ate era nago tulina wetukoma bwe gaba amanene nnyo tetugasobola kakati njagala kumanya buno bw'osazeemu nabo bugenda kukola kapeti oba bwo bugenda kukola kirala zino waleti bw'okolamu kapeti oba batono abayinza ogigula kuba kati eno waleti ya mitwalo 5 eno kati bw'ogenda okubuyungayunga bwoti kapeti eyinza kuba mu mitwalo nga bukadde 2 kati oli abata kati zino waleti muzitunda wa ku mitwalo egyo gyonna kubanga nze mu kibuga mwetambula asanga waleti ogw'5,000 ogw'3 anti kati oluusi egyotambulire si gye tutwala era tetuzitwalayo kati ebintu buno ojja kubusanga era mu kifo nga kinewa bayitawo abazungu bayidde naye mulimu n'abaffe ababimanya baagala ebyebbeeyi kakati wedda ndaba wano abagulize bonna basirise balabika bali bize era nabo bakola buzino waleti bakola waleti kati bakola bino ebigenda munda oluvannyuma oteekeko ekyokungulu kati kino kyakungulu kati bano bakola bya munda njagala kwongera kumanya kululi watugamba oyigiriza kituufu okyayigiriza oba okuyigiriza njigiriza era nabano bajja tebamanyi ne kakati baabano bakola naye era nabo baali ku TV ne bajja balaba puroguramu yo abatuuliriza era abatulaba ebigambo mubiwulira ono mwana balaba puroguramu gyetwasooka okukola ate naye najja njagala kuttawo akaseera ate naye njogereko naye ambuulire kasookedde ngajja abisanze atya bimukolera tebikola so n'omwana omuwala luli yatwekweka naye olwaleero naye nja kumubuuza ambuulire engeri gye bitambulamu kanjogereko nabo ssebo nsanyusa okukulabako nange okusanga sebo amannya Lubulo Moses Lubulo babiddira ki Mpologoma kati omukulu ow'empologoma omukulu atugambye nti bakulaba ku TV ate omukulu n'akuleeta wano gwe mu kukuleeta bakuleetanga gwe basindiikiriza oba bakuleeta ku byoyagala mukundeeta nali njagala kuyiga just bino bintu nabinamu interest kale bwe nabiraba yes kakati okuva lwe wajja ne kakati kiki oyinawo kyoyizeewo yes nina kyenjizeewo okusinza we ndagira najja nga sina kyomanyi yes naye kati nsobola okusala materials abampadde okusala n'okupanga ebintu ebimu byabampadde okupanga geza nga waleti bye twatandikirako ensawo z'abakyala manipas z'abakyala bingi naye mu bufunze njagala kumbuulira okusinze ku bbanga ly'omaze wano olaba nga binakolera oba toyagala kunyiza muzeeyi yakuleeta bikola kyensobola okugamba bikola yes wobiyiga n'obisa mu mutwe gwo capital w'amaanyi amanya gange bampita Natabi Morin nkolera wano ku theatre ne tata wange anjigiriza ebintu bineeno tukola waleti kati zino waleti tuziteekako buno obuntu netukomola then netuzimakinga kakati gwe kino ekintu kikukolera oba lwakuba muzeeyi yagamba tubeere wano si kuba nti yangamba nti tubeere wano naye olw'okuba nti eggwanga lye tulimu abantu abamu tebaafuna mukisa kugenda ku ssomero kusoma kutikkirwa biki so
oyina okufunako at least ekintu mu mutwe ate nga binene ebintu birungi nnyo woba okiyize kiba kyabugagga kirungi. Yes. Kakati waliwo abawala abato myaka gyo babeera mu kusongola njala ne ziwanvuwa ne zikoma eyo naye nga tebasobola kukola bintu bino, kirowoozo ki kyobawa? Ekirowoozo kye nnyinza obbawa nti okusosola enjala kulungi kuba nange nsobola naye emyaka gye tulimu kati abakazi tulina okukola. Olina okuba nga olina akasente ko omusajja ava eri nga akusanze oli samweya aba ayina kyakugattako so naye tajja kujja kusanga busikani tolina kyoyina ate abeerewo. That's why abawala babonaabona nnyo okuddawo okusosola enjala nga tetolina kyosobola kukola. Ebyabaana mbiwulidde, kusoomoozebwa kikuusanga? Okusoomoozebwa kwensanga mu bintu bino nti abantu bakyabulamu okubimanya naye era ndi mu nteekateeka y'okwongera okubimanyisa era sebo n'oba oli awo nga ntuuse eyo njagala tutandike okulanga emirimu gyaffe gino era nja kulangira ku terefayina. Tusanyuse nnyo okulaba. Nja kulangira ku terefayina kubanga abantu bangi abalaba puroguramu eno ate munaye nze nali ndowooza nti ekoma wano naye abantu bava emitala w'amayanja ne bajja nga bagamba nalaba puroguramu abalala bakuba masimu okuva Jinja okuva ebweru wa Buganda naye nga nabo beekanira kwagala kukola ki kujja kuleeta abaana bayige ebintu bino. Olina nteekateeka ki okulabika nga weeyongeramu oba okugaziwa okuvanga wano oba oli mumativu nti kambeere wano wanaamala? Wano okusinziira kati ku bubonero bwendaba tewammala naye era wekituukidde nga Mukama yansaasira waliwo akafo ke nafuna ndi mu kuzimba wakasho mwe nasobola n'okutendekera abaana okusingako wano naye mu industry eri yawo naye nga bw'omanyi si byangu. Obudde bwe bulabika ng'obugenderedde naye njagala kusaba mu bufunze kaki akatalekeka twandyagadde okwogera. Nkubiriza abantu nti bayigirize nnyo abaana ebintu eby'emikono. Tebabayigiriza tebabibatwalamu kubanga omwana ekyana kiremeddwa okusoma kisiru kankitwale nalaba owa maliba oyo nkitwale eki. Omwana bw'aba asomye n'akola ebintu bino bisobola okumuyamba nnyo n'okusinga ffe ababikola nga tetwasoma. Kati nkubiriza abantu batwale nnyo abaana mu bintu eby'emikono. Tusiibule ennamba y'essimu n'engeri gye bakusangamu. Nze nsanyuse nnyo n'ensiŋŋaanibwa wano ku National Theatre mu Kalicho Village era tutunda awatundirwa ebyobuwangwa. Essimu yange eri 0754 45 3307 eya MTN 772 45 3307. Nze Kalungi Saalongo omukozi w'ebyamaliba. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege bannanga abatuliriza era abatulaba ebyaleero bwe bityo ebibadde tubadde era tweyongerayo mu maaso okulaba amaliba biki ebirala ebisobola okuvaamu. Mukasa Nabe nze mbaddewo kubatuusaako puroguramu eno ate nga munnange Alex Basingo yali ku ludda olwa kamera naye nga nyongera kubajjukiza nti bannaffe aba YPA Farming Projects abo nno be batuteekamu ensimbi okulabika nga tubatuukako. Nabakugamba nti bo obukugu bwabwe buli mu mbuzi bakutendeka bakuyigiriza ennunda y'embuzi ey'omulembe era ereeta amagoba. Bakugambye nti basangibwawo ku nkulungo Emmengo ku nkulungo ya Kabaka awalala no office zaabwe ziri Nansana Naluvule stage era bw'otuukawo oba omaze okubatuukako. Njagala okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.